asaze bamwita Simiri. Orukuteekateekwaho n'omutuura wa Rugogo bypass omu division ya Nakawa kandi nakora na HJ Oils Uganda Limited. Omuhindi ogu atahirire Michael Sebowa Manegya wa Total Petrol Station omuri Makerere Kinoni omuri Kawempe Division omuri Kampala. Tubadde ku station akasajja akayindi kali ka Manegya ne kajja kali ka Manegya ku station ya feya ne kajja ne katukubira jjama ne kayingira mu office oluyingidde mu office office ne baluzaawo tugenze okula tuulidde enduulu tugenze okujja emisinde tuyingire munda nga kali ku Manegya waffe eyadda mu station nga kali mu musala kazze n'akasonga kamwetegekedde era kamuvudde mabega ne kamusala obulago mukwerwa nako ennyo kwe kuba enduulu ne tujja tumutaasa era mu kumutaasa kamusaze ebiso bisatu mu bulago ekimu ku kalevu ekimu ne kikwata obulago. Nekigamba ngu omuhindi ogu anigire Manegya kandi yamufutaza obwari kubikorera ku Manegya bire nakorera ah'icundiro ry'amashuta omuri Makerere Kinoni. Amusaze nnyo tajja wona era kati bwenjogera ayinza bba n'ateera n'okufa tayinza wona agenda fa ufi bafulena batumanyira nga ate bali mu nsi yaffe butuuka muno tekisooka tebutuwa mirimu ate ne butandika okuwonyabonya abantu kati weebuusa omusajja amusalidde zafuna mu Uganda tazisasanyiza mu Uganda ate n'ekirala olaba bannaffe niwo bba omuyini ne bakusanga nga bakuba kwagala kutta bwina empisa embi kati basa omwana w'abaandi Museveni amugobe muddeyo obuve mu Uganda kandi aliyo najanjabwa aha Rahama Medical Services omuri Kampala Kavule. Ekyengamba singa oyo omuyindi bamutuwadde ne tubakola ffe kye tumukola nga ffe ne tukakkana ne bamutwala. Ebyadda naye batuyisa bubi mbutuufu omuyindi ono bandimukubyemu embooko nga 5 kubanga bwe tudde ewaabwe batuyisa bubi ffe abaddugavu. Twaganiraho n'omuhwezi w'omugambirizi wa police ASP Luke Owesigire aha nsonga egi. We managed to arrest Patel. He's currently detained at Manegya police station as investigation is continuing. However, we want to inform the general public that finishing all rounds of disagreements among yourself with fists and knives is not allowed, and that is against the law. We only appeal to them to always seek civil redress to the matter or report cases to police about all the allegations of threatening violence or any assault. Omugandi kuruga Kampala polisi yakwata minisita wa kashatu aha nshonga z'amabaati ga Karamoja kandi erizobo wakwatwa ni minisita w'enshonga za Karamoja Agnes Nandutu bayima ya polisi kushoza ekibaruha kya munkwatire aha nshonga z'amabaati aga Karamoja. Ogwatwire na eshereka polisi kandi akasheshekera izoba yayihayo mu mikono ya polisi ahari kiburi omuri Kampala. Gasha kwa Damba Tadeo omuri Kampala.